okuli mu mawanga g'ebweru temwerabira nti kati aliko title ya Oscar nominee ate ali Bungereza mu gundi endala bazitani BAFTA British Academy of Films and Theatre Awards nayo gyali eggwa lwa leero kyemmanye ekiro kya leero ateekwa okugyetikka bingi nnyo ebiriyo temwerabira omanyi batutaddeko diversions nnyingi eno nga yali mu kuyugumya ensi nababuuza oba akatabo ka Henry Chamber kajjako Museveni kajjako Amini ate olweffe abalina obukakafu nga Museveni ajjamu bannayenze Kyagulanyi njamwagala paka kuwulira bulungi kuba nasooka nempulira bubi naye kati njamwagala paka nga mpulidde bulungi ebyo ebya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakawangula awards eziwera mu firimu eyo n'olwaleero era bakyamunominatinga ate era nga asuubira okugiwangula kuba firimu yakutte ensi zonna omubabiro buli agirabako atendereza nti ate ono omusajja ye bye yayitamu nga yafuuka omuzira olw'ebyo bye yayitamu mu kalulu akaggwa abaali batamanyi Mwami Museveni eno firimu eyongera okwoleka Mwami Museveni omutuufu otya bwe yeeyisaamu ewaka otya bwe yeekuumidde mbuyinza nga bba abamuvujjirira balowooza nti bannayuganda be bamwagala ne bamulonda okubeera nti tebamujja mu ntebe yaabwe bagenda okulaba nga Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo ng'ali ku by'amazima n'abagamba nti okubakakasa nti omwami oyo bannayuganda si be bamulonda okubeera nti akyali mu ntebe ambawe ku bujulizi mu ngeri ki gy'awangulamu obululu bwe bagenda okukizuula ng'aliwo okumaanyiga mmundu kubanga ye okutta bannayuganda takirabamu lwakubiri ye ng'ayagala okwenywereza mu buyinza waakiri atta bannayuganda bonna n'asigalamu n'abantu be nga bwe bokka baakulembera era okuva lwe balaba firimu eyo buli gye baginominatinga eteekwa okwetikka awaadi kubanga firimu yo ya byafaayo nnyo ya bulabe nnyo era yajja kulabisa era gwe omulimu gwayo egukoze erabisizza omusajja tutambudde ne Haji Sedduwa omusomi w'edduwa nkujjukiza nti bw'omukubira ku ssimu ye n'omubuulira ensonga yo ajja kusomera ku dduwa ate naawe osobole okusimattuka embeera gy'oba oyitamu ey'okusoomoozebwa baasomedde ku dduwa ze wamma gwe bamutendereza gwe gwatanasomera ku dduwa ze oba olinda ki lwaki tomukubirako n'omubuulira ensonga zo naawe n'akusomera ku dduwa ze n'osobola okusumululwa ogenda mukubira ku ssimu ye eri 0703 31 39 25 mukubireko naawe akuyambe akusomereko ku dduwa ze ky'olugave omutaka w'ekika ky'olugave ne simanyi n'ekitongole ky'ensi yonna simanyi eky'ebisolo simanyi ne Buganda simanyi naani bavuddeyo okulwanirira olugave teruggwawo mu ggwanga teruggwawo bagira olugave naye ani alirwanirira omwana w'omuddugavu ani analwanirira omwana wa Buganda ani analwanirira omwana wa Uganda ekyo kye mutaddemu senga ebika mwenna mutuula kubanga abaana be baatwala balina ebika abakulu b'ebika muli luddawa okuvaayo mulwanirira olugave tewaliwo ali mukomera nga muzzukulu wa Ndugwa tewali ali mukomera nga muzzukulu wa Katongole Mulema omwana Kakooza ali mukomera alaajana yakuba guti n'amujja n'okubwa jjaaji bwa court martial single handedly ab'ekika ky'ente muli luddawa nga Kakooza avundira mu kkomera ab'ebika muli luddawo okujja okulwanirira olugave mmwe mwalutonda eyalutonda mmwe basajja mmwe muganya okukola bye mulina okukola muli mu kulwanirira ngave kati abaana ba Buganda baggwere mu kkomera mwe mulwanirire engave kale mwebale nnyo mwebalire ddala mulwanirire olugave ekintu ekyo nakitundibwe nti neŋŋamba ye naye Mukama tuliwo kulwaffe kati olugave lwe lusinga omwana wa Buganda amakulu omwana yakaaba ng'agamba ayisa abasajja kabaka ayi Katikkiro bannange Buganda tuggwawo mutuyambe ayisa abasajja kabaka Buganda mama Naabagereka
mwakoze eggulire eddamba era abaana bwe batuuse ku lugave mu kifaananyi kino eky'olugave ne beekubya n'ebifaananyi. Naye ekyo tekitegeeza nti tujja kuggwaawo. Tetujja kuggwaawo. Tetujja kuggwaawo era tujja kusomoka we tuli. Buli level gye tutuukako mu struggle obanga tulabanga abadda wansi, kiba kitegeeza wansi eyo waliwo ekyokukola kye tutaakola. Tetusobola kutereeza waggulu nga wansi tewannaba. Struggle ejja kutuzzaayo wansi ku musingi, tugutereeze, tuve wansi mu musingi tukomewo ku kasolya. Bwe tuba twayagala kutandika bitereereza waggulu, struggle yoyo kijja kutuzzaayo wansi, tuddeyo wansi, tutereeze ebya wansi tukomewo tutereeze ebya waggulu. Byonna tugenda bisoma mu Bible and politics. Ate struggle eneggwa, buli kantu tulina okukatuukako. Kalina tesobola kuggwa nga temutuuse ku buli mutendera okuviira ddala mu basement. Okuviira ddala ku foundation, musoma ku foundation ne mujja ne bw'obanga gwe pulaani gy'olina ekizimbe kyo ebyakabi bigenda kubeera waggulu ku last floor oba ku rooftop nga gy'oyagala hall meeting ebyo nga gy'oyagala yejja ey'amakulu nga etuuza abantu 7 tosobola giwanikayo nga foundation tugimaliriza. Revolution ejja kutuzzaayo ku mutendera gwonna ogwa buli kika. Eryoke yeezimba okuva wansi paka waggulu. Wulira, gyo nabadde nsomesa ku Yesu n'olwaleero wendi. N'abafu abaafa before ye nga tannaba kubaawo, nga tannaba kujja ku nsi. Abaafa mu mataba ga Nuuwa. Abaafa mu mataba ga Nuuwa. Okimanyi mu kukemagombe nabo yali abalumbi era yababuulirirayo enjiri era baazuukira. Ojjukira nga Bayibuli egamba nti n'abafu abaafa nga tannaba kujja kulokola nabo baafuna chance emufuna mu magombe n'ababuulira enjiri era ne balabikako ku street nga batambula ng'abantu. Ne balaba muzzukulu wa gundi ne mutabani wa gundi ne mutabani wa gundi ne mutabani wa gundi ne babalabako. Yesu revolution yagize paka mu magombe n'agijjayo n'agikomyawo. Revolution mwe mulwanirire engave. Naye revolution ejja kutambula nga bw'erina okutambula ate buli mutendere erina okugutuukako. Buli mutendere erina okugutuukako. Revolution eringa ddagala ganda. Onywa lyankyakya n'owona ebiguuna. Ate olowooza ddyo likola overdose eddagala oyinza okunywa eddagala egganda limu ng'olikunyiza bw'oti n'okamula ebintu bw'oti. Onywa kuwona nkyakya. N'owona ebintu by'otamanyi muwendo. Ekikolo kimu nga kiwonya endwadde 76. Kyobulaba omusajja akwata emmumbwa bw'ati n'agamba bw'ati. Ene mumbwa mponya alivaawa ewunya obusuko omuntu eyetakula otumununa ogigirira okola bwoti era kola bwoti yenga mu mazzi sigonywe kola bwoti wabuusa obusuko owulira bw'olya ebijanjalo ozimba olubuto n'ogamba emumbwa emu ewonya bimeka bagiyita limponya alivaawa. Revolution etekwa buli ekituluma kiteekwa okuwona mu revolution muno tuveemu nga tuwonye. Ne bw'onojja ebalama, ne bw'onojja eno. Ate buli mutendera bw'olaba nga revolution eringa etussa wansi, kitegeeza ne wansi eyo waliyo ebyokukola. Gwe kiwakane. His Excellency yagamba. Baamukwata ne bamusiba eruzira. Nga bamanyi bagenda mumala akajanja. Batuuka omumukomyawo ng'omusajja akyayagala okuva eruzira. N'agamba omulamuzi, siva wano mwe mundeke nzireyo kuba neeri waliyo ebyokukola. Waliyo emirimu mingi mu kkomera. Naye n'amala okutereezaayo olwe yavaayo. Kooti yennyini Museveni yagamba ekooti oyo omusajja oyo mumujje mu kkomera kati ate n'abasibe bajja mmenya amakomera. Ye nga nayo yasangayo ebyokukola. Buli revolution wetuteeka waliwo ekyokukola. Ne mu magombe Yesu gye bamusindika waliyo ebyokukola. Ne ku musaalaba kwaliko ebyokukola.
revolution wetutuusa wonna si kugwamu maanyi wawe mama wawe wetuteeka wabaawo ebyokukola ku musalaba waliwo ekyokukola ne mu magombe waliyo ebyokukola mugenda kungumiikiriza ebinaaba tebiyiseemu bulungi mujja kungumiikiriza omanyi fe abanyarwanda tulina obuzibu kasooka enywemu olwekyo kamala okunywa ku biniimuniimu wano abanyarwanda tulina ekizibu waliwo ebintu ffe bye twanyooma bye tulabanga ebintu bikulu kati we mulaba ebitali bya bulijjo omusenyiga ono temwewuunya era njagala wano najja wano ebiseera ebyo nenkola statement ne Teacher Lumbuye n'agikola naye ya Teacher Lumbuye namaze genda mu dictionary abaganda muli basajja nze naveri nga mpa matuka nga nzija wano nga njogera ebigambo mbu abaaye Museveni ali bubyania mu mpale kati ngenda okulaba ng'enseko n'embuuza kati kiki ngenda okuva ku gundi nga amasimu gatandika toddamu kuyogera bw'otyo oyiga empisa abeki nabadde ndi awo nga ndaba Lumbuye Professor Lumbuye yagambye bw'ati omusajja ali bubi omusajja olumbe lumubalemberizi avunda era olumbe lumunyiga kati lutandise n'okumukamula empitambi ningamba Museveni olumbe lumukamula entambi za sitoovu za taala anti waliwo sitoovu ezirina entambi okwetoolwa bwenti konzekana ate yatandise kuyiika ntambi abantu bangamba nedda kiri kiwayogedde n'ono kyeyayogedde naye tekitegeere abaganda muli basajja nze naveri nga nsabuka n'ebigambo abange Museveni alya mu mpale mutusaabire bannange ate mutukwateko naffe tuveeyo naffe tuveeyo kirabika kye kyatwaziza ne peegi yange ekyo ekigambo kyatwaziza peegi yange yonna cwe ate njirabako ekigambo eki ndowooza nakyogera bubi bwe nagezaako okukifunza nga abaana Museveni apamba mu mpale Teacher Lumbuye yagambye olumbe lumukamula empitambi nengamba kati Museveni agenda kwakanga sitoovu sebo mbwe ekigambo kyekimu kye nayogera Teacher Lumbuye kyeyayogedde Lumbuye oli musajja profesa takusomesa byonna yerekerayo ebibye kali sebo webale kunjokesa buli amulaba amunneebalize katuddeyo wamako biri ebyaffe leero tugenda wumba ekyo ekigambo kyatwaziza peegi namba ate nga ge mazima nange temwakimbulira bwe bakyogera senga mwakimbulira naali kyogedde nga bwe kiri bwentyo bwe nabadde nkimanyi era nange bwe nakyogera abaana eno bagitwala be bamanyi peegi baggulawo nzigule naawe peegi baggulawo nzigule neyo bagitwale ate n'ebiri eyo bonna balwadde omukazi mulwadde omusajja mulwadde ogutabani kundi ogutabani gonna gwe bagamba dde omanyi ekiri eyo naye Teacher Lumbuye weebale nnyo ssebo okwesigalizaayo obubu obwakabi naye kati nakitegedde era ntwala omukisa guno bagamba Museveni olumbe lumunyiga entambi bani tugenda okunyumirwa struggle eno ajja kuyitawo kati ng'abumbujja nga sitoovu bingi nnyo ebiriwo njagala tugende tuwumbewumbe wiiki tugenda kusoma kukwejjako ekiyinja part 2 naye kamala okuwumbawumba wiiki nga bwe twagitandika wiiki eno tubuusebuusemu ennaku nnyingi olw'ebizibu olw'ebimu ebigwa tebiraze naye ku lunaku lw'Essande
twasoma ku kigambo ekyali kigamba nti osobola okufiirwa ebirala byonna naye tokkirizanga okufiirwa destination. Tokkirizanga okufiirwa ebigendererwa byo destiny. Tokkirizanga okufiirwa obudde busobola okufa. Osobola okufiirwa. Nasoma P7 emyaka nasoma primary emyaka 20 nava mu primary nga nyina emyaka 22. Nava mu P7 nga nyina emyaka 22 kale gire ebiri tugisaleko nga bwomanye ebintu by'emyaka bwe bibeera. Tugisaleko gibeera 2 mu primary. Ng'abaana nkugamba egende ebuwama obuuza omusajja omugagga bamuyita Mirundi. Ntera nnyo omwogerako kuba mukwano gwa taata era ali nnyo mu history waffe waka kuba yatukolera bingi. Abaana be nasoma nabo nga bayingidde university nze neva mu P7 nga natandika nabo P1. Ne bayingira uni nange ne nyingira secondary. Emyaka ne gifa. Nzo obulamu bwange bonna nali njagala okuweereza poliisi mbereko mu poliisi oba mu magye nga mpulira njagala okuweereza eggwanga lyange. Naye nga obulamu bwange buli limited ku kuweerereza mu poliisi oba mu magye nga mmanyi awo nja kuba mpeereza eggwanga lyange. Naye nga mpulira omutima gwina kye gulimu. Simanyi era olunaku lumu nja kubeerako awo nga nange nyambadde ebyambalo ng'ebyenanga mu mateeka. Nja byambala. Kubanga era luli nabyambalako eri emabega naye nga mpulira tekimala. Now ebintu emyaka gisobola okufa. Sente zisobola okufa. Business zisobola okufa. Omukwano gwayinza okufa naye ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu tovanga ku mulamwa gw'ekyo ky'okkiririzaamu. Nono naye wuuni wabiri mugumu ali mu P7. Ebizibu bibeerawo ebiri emyaka muganda wange. Ebizibu biyinza okulya emyaka. Naye oyagala ki? Oyagala kubeera ki? Now, kwolwo twasoma mu kitabo kya Yokaana essula 5 olunyiriro lusooka okutuuka ku lw'omusanvu. Awali omusajja eyafiirwa emyaka 39 ku kidiba. Ali ku kidiba myaka 38. Abamu kuggwe ebbanga ly'omaze ku nsi oyina 27. Kati ng'okuva lwazaalibwa omusajja ali ku kidiba paka leero alinda kuwona. Ekyali mu bwongo kwali kuwona yavaawo awonye. Emyaka gyafa ebiseera byagenda naye omusajja yavaawo atambula ng'ekitanda akyetisse. Kwolwo bwe bwali obubaka ne tusoma ne mu Exodus chapter 2 from verse 11 to 25. Musa yafiirwa emyaka 40. Yali asituse okujja okuyamba abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi y'e Misiri. N'abalwanirira awassa mu Misiri ate abasanze balwana abagambako ne bamuwaabira n'adduka n'agenda e Midiani n'amalayo 40 years. Eyali asituse nga wa 40 years ekirooto yakituukiriza wa 80 years. N'afiirwa emyaka emirala 40. Ate si ye yekka ne Isirayiri yonna n'efiirwa emyaka 40. Oyinza okukola ensobi ntono nnyo bw'eti n'ekufiiriza ekintu kyo naye ky'oba okolakola bw'oti emyaka gye giba gifa tayimu yeebeefa naye kiri ekiri munda mu ggwe tekifa. Musa yakomawo n'anunula Isirayiri. Now olunaku olwaddako twali tusoma ku kuzaalibwa ku mwana ow'ensonga nga tutunula ekifaananyi kya Yesu ne tutunulira n'ekifaananyi kye tulina leero mu kununulwa kwa Uganda. Ne mu kununulwa kwa Uganda nga Bayibuli egamba ejjinja lye baanyooma eryali ku nsi, ejjinja lye baanyooma abazimbi lye baanyooma ate lye lyafuuka ery'oku nsonda. Nga Yesu yanyoomebwa yajja n'ababuulira
ne bamutta ne bamukuba ne bamutta ne bamunyoma ne bamuziika ne bakola batya ne mu kuzuukira kwa maanyi gaasigalawo ne gatandika okukozesa abayigirizwa bano ebikulu n'ebyamaanyi ate abaali banyooma Yesu ne batandika okwewuunya bano bye bakola ne bababuuza oyo atambudde atya awonya atya Petero n'abagamba mmwe temumanyi ng'ejjinja lye mwasuula lye lyafuuka ery'oku nsonda ejjinja abazimbi lye banyooma mwe mwamukwata ne mumutta ne mumubonyabonya ne mumugaana kati ffe abaamutegeera amaanyi agatukozesa bino tugajja wano so twabikompyanga nabagambye bayibuli tuleme kugireka mu bintu bya history kubeera mawulire makadde omwana atula n'asoma akatabo k'abayinginiya n'azimba ekizimbe ne kiyimirira omwana atuula n'asoma akatabo k'ennyonyi n'apanga ebipapula mumulaba simanyi ali mu bende eyo yapanga ennyonyi n'agipangapanga n'agibuusa mu bbanga nemukuba ku ttaka naye ng'agibuusizza Uganda tulinayo omwana yabuusa ennyonyi wabaawo ebintu bye basoma ne batandika obiteeka mu nkola lwaki bayibuli tugireka mu mawulire amakadde omusajja atuula n'asoma ekintu n'asoma sisitimu y'omutima n'owulira nti omusawo omuntu yagenda n'asoma obusawo naye ye ne yeewayo ku specializinga mu baana bato n'abanga mukugu mu baana abato akatulira butunulizi bw'ati n'akubuulira n'akanyiga eppeesa n'agamba oyo omwana kino ne kino ne kino ono ye nga w'abakyala nga yasoma bakyala gayino naye nga yasoma katabo lwaki akatabo ako kamufuula ekyo ne kamuwa n'okuba gayino okuba omukugu ne bagamba ku ndwadde z'abakyala agenda ebukoto ku ddwaliro okole bw'otyo oyite bw'ati ogenda awo weewali eddwaliro ly'abakyala nga baasoma katabo ne kabafuukira ekyamakulu lwaki bayibuli tugirekayo mu bitalina makulu ate nga yeesinga amakulu kubanga tewali kiri ku nsi kitali mu bayibuli bayibuli gye baamalamu amaanyi njagala tuddemu twagala kati tuddeyo ku musingi gwa bayibuli tukwate bayibuli efuuke eddala nga bw'erina okuba bayibuli kintu kiramu ekitambula ekikula bw'onoogirekayo eri tojja kukolera makulu bw'onoogirekayo eri tojja bisobola tojja bitegeera byonna biri wano kakati nno nowulira kati kuba kati abankwata obubibba olujja bagamba mbuno omwana ayise Bobi Wine Yesu omwana ayise Bobi Wine Yesu sinaba muyitako Yesu Yesu mutabani wa Mariyamu mumanyi ne Kyagulanyi mutabani wa Nalunkuuma mumanyi omugenzi awummula emirembe mumanyi naye asobodde okukola Yesu kye yatulekera assignment Yesu gye yatulekera abasajja bagisuula mutabani wa Nalunkuuma n'akwata assignment eyo gye baatemerako ettaka kati sisobola kukirekayo nga nze nkirabye ate naye njagala abeere ng'akimanya ng'akiwulira ategeere bwe tumulaba abantu bangi batuyiye wano twalina mawu era gwe semwogerere mwe mutu mwe muziza DP emabega mwe baani base baana Kizito mutwesibyeko yiwaidi mugiwe omwana omuto mawu nga ffenna Uganda tukaba mawu mwana muto abadde Makerere yawangula Nobo Mayombo yawangula Nobo Mayombo akalulu Nobati yawangula Nobo okubagirudi president oyo yekali essuubi lya Uganda mwana mukyoli mwana mukambwe mwana mugezi muvubuka muto olwaleero ali mu ICC atungula Museveni ku luti kati mwekamba wa mawulire amalungi ku kya ICC Mao tasobola kutungula Museveni ku luti. Do you know why? Okimanyi nti ne lawyer eyesimbye waawo okutunga Museveni ku luti mu Isirayiri muwala wa Uganda yayimiridde ne Isirayiri lawyer akulira emisango gino ku side yaffe mu Isirayiri oba ekyo banzikirizo kyogera sifudde bufi mukama ayinza obutatudizaawo okakasa nga muwala waffe Sebutinde yayimiridde ne Isirayiri okimanyi emisango egyo ebbanga lye baagiwaabira nga baagituulako
twamala kufuna looya mu Isirayiri gwe nno saaga ate ne bimu mbyogedde nga tebanzikiriza. Bye byonna Mao Museveni ali ku kyokya asindise Mao agenda amuyamba amutaase nga ye minisita w'amateeka. Yalowooza nti Mao yasobola omutaasa ku kino kyaliko naye ate nga Mao musajja wattu naye awaddawaddako buwaziwazi naye ng'amaanyi agataasa Mao Museveni tagalina. Okuva ICC lwe receiving omusango guno kitegeeza kati abaguli mu control banene bokka. Teri munnayuganda asobola kugenda kwogereza n'abantu abo n'abagamba nti omusajja mumutaase kubanga bali tebalya nguzi. Tojja bagamba nti tubawayo mmeka omusango muguveemu. Bamaze ebbanga nga bateekayo emisango naye nga tegituuka. Guno kasita bamala ogureceiving Mao Museveni akiguddeko. Bayibuli yeerabemu akole by'alina okukola. Tubuulira bano nga bwe tumubuulira. Yokaana ye mukulu wa Yesu okimanyi. Bazadde ba Yokaana be basooka okufuna amawulire g'okuzaalibwa kwa Yokaana. N'aba Yesu ne bafuna okwa Yesu. Ne basisinkana ne beewahaaga. Omwoyo n'akonekitinga. Kati Katonda takola bintu ng'abikoze leero. Katonda akola ebintu nga yabikola dda.